tugenzeko mu byemizannyo gye buvuddeko katono President w'ekibiina ekitwala omupiira wano mu Uganda ekyafufa Engineer Moses Magogo yavaayo n'ayisa amaaso mu bazambi b'eggwanga bwe yagamba nti omupiira gwe baazanya gye buvuddeko tigwali mulungi. Ekigambo kyeyakozesa eky'Olungereza kyali kiyisa amaaso mu bazannyi abo nekitabayisa bulungi era abantu abatali bamuvuddeyo ne bamulugunya ku bigambo bye yakozesa so ng'ate era ne Honorable Alan Sewanyana avuddeyo n'alaga nti ayagala okwesimba ku ntebe ey'okukulembera FUFA mu Uganda, ayagala ekifo ky'obwa president. Ebbugumu lyeyongedde ku mukulembeze w'omupiira mu Uganda Engineer Moses Magogo olw'abantu ab'enjawulo bavuddeyo okumwambalira okuli Captain Dennis Onyango eyaliko omuzannyi wa Uganda Cranes Mike Mutyaba ssaako ne Alan Sewanyana ssentebe wa klabu ya Kato United. Waliwo akatambi akafulumiziddwa olunaku olw'eggulo mu butali bugenderevu nga kano Dennis Onyango Captain wa Uganda Cranes yeemulugunya ku Moses Magogo olw'obukumpanya ng'agamba nti siwakudda ku Uganda Cranes. Oyo taata wammwe mwe mujja okumusambira emipiira gya World Cup nze sirina budde bwa musirusiru ng'oyo alya ssente z'abaana ate yeekaza. Abantu baali balina ba miliyoni buli mwezi bazirya ate Mutyaba kabaabiza ekifo ky'okuvaayo banyonyole yatandise kuvuma abaana mbu bazanya shiti football kyova ndoza kyava yaganira emijoozi gyabwe yagiganira ejja cyani kale nola abantu abakopinga abo mwana nenkoyo okubakolera ssente abo bakyali ba FUFA abalala bazibakolereko nabo. Wabula bino ebijjidde ng'eyaliko omusambi wa Uganda Cranes Mike Mutyaba kyajjave mu kaduukulu ka poliisi ngono tumusanze awennyera olw'emiggo egyamutimpuddwa. Mutyaba agamba nti kino kye kiseera eddoboozi ly'abazannyi liwulirwe era si baakuweera. Banvunanye inciting violence naye of course amateeka buli kikyeraga kyokka naye inciting ani nalwanye nani nasonze mwani toba Mutyaba ina gwe yasonzeemu sina gwe nasonzeemu obulanzi nabadde manja ssente ndaga butali mu mativu. Onera agamba nti olaba Captain Dennis Onyango yeemulugunya olwo bw'otuuka ku basambi abali wansi kisukka. Ate kapiteni bw'abanga ayogedde katoba oyagala ani aba ayogera kuba kapiteni yaba omukulembeze wa ttiimu obanga yavuddeyo nayogere tumanya kakati bano ate abalala ate boogera bingi nnyo n'okusinga kapiteni byakola ki kapiteni byayogera. Ye Alan Sewanyana ssentebe wa klabu ya Kato United yeesoloddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okwesimba ku Engineer Moses Magogo ku kifo ky'obwa president wa FUFA. Ebadde esamba mu Big League yawangula ebikopo 3 ebya liigi ya Kampala mu kisanja kyange nga president gye mmaze nga nze president waayo eyo success nayo wali KCC yatwala leagues ate ne wano kitegeeza bwenzirukanya omupiira gwa Uganda mbeera omu kwabo abatuufu ddala. Sewanyana agamba nti Magogo asaana ave mu bukulembeze bw'omupiira kubanga tatanya ekifaananyi kyagwo. Ku lw'obulungi bw'omupiira n'ebyo byonna bye njogedde ku byaliwo nga bakubaninga ku ngeri gy'obadde okulemberamu omupiira bw'oba olinayo by'okoze nga birungi tujja bisiima naye waliwo n'ebyo ebitatambudde bulungi ate nga bye bikosezza ennyo ekitiibwa ky'omupiira n'ekifaananyi. Waali badde ovaayo n'ebbaluwa ey'ekisa n'olaga ensi nti 2021 togenda kuddamu kwesimba kwa pulezidenti bw'omupiira nga n'ensonga ozirina. FUFA ekibiina ekifuga omuzannyo gw'omupiira mu Uganda bakugenda mu kulonda obukulembeze bwagwo omwezi ogw'omunana omwaka guno nga Moses Magogo ne Sewanyana bye baakeesobola okwesimbawo ng'olunaku olw'enkya Mujibu Kasule naye asuubirwa okulangirira nga bw'agenda okwesimbawo. Abakiise 88 be balonda abakulembeze ba FUFA. Kabenge Yusuf, Salt TV, Omunyo.